Zaake Alabude mubaka wa Mtiana Municipality munakibiina kya National Unity Platform era nga yakulira abavubuka ba National Unity Platform. Gwe tuli nayo lunaku lwalero tugenda kwogera ku nsonga z'okwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu ng'ava mu ggwanga lya America okukomawo ku butaka. Anti engeri gyali nti yakulira abavubuka mu kibiina kya NUP ne People Power era yakwasaganya ensonga zino ez'abavubuka okulaba nga President ayanirizibwa ku kisaawe Ntebe ate olozolekere nga tulongose ekibuga Kampala n'ekibuga ky'Entebbe byonna birongosebwe ddala olunaku President agenda okukomawo. N'ensonga endala nti phase 2 eya Kyagulanyi Ssentamu People Power Bobi Wine ya countrywide tour ne bannayuganda bonna egenda mu maaso era enteekateeka ziwedde okulaba nga nayo egenda mu maaso. Omukulembeze otukolumala okuwaira ekibuga Kampala ne phase 2 mujja kugiwulirira omwo nga nayo yengedde bannamukono bannampigi bannamasaka bannawakiso bannakampala bonna balindiridde phase 2 eya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ati nno omubaka Zaake Alabude alina ensonga zaali mu kumenyaamenya mu kutematema ekigenda okubawo ekisuubirwa era bannayuganda kyemubamu esunga mu kudda kwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okulongosa ekibuga Kampala y'okulongosa Kampala n'Entebbe bitegeeza ki byonna omubaka Zaake Alabude abitugambye kati gwe amaaso ku lutimbe tutandike n'omubaka Zaake Alabude. Mwenna abali eyo era njagala okulaba nga nakuwalirako abo abalina ebizibu eby'enjawulo ebitenkanika abafiiriddwa abantu baabwe abakozesa loosi mu mbeera ez'enjawulo kuba mumanyi ebyenfuna biri bubi nnyo nnyo ate era n'okusanyukirako abo bemmanyira nti batono nnyo abafunye ebirungi kuba mu Uganda muno ebisanyusa bitono okuleka ate ebyo Katemba ali mu ggwanga lina comedy aplayingibwa Mwami Museveni n'abantu be n'abantu baffe abaagala okulaba nga oluusi beesanyusamuko nabo tubasanyukirako ko ekitonotono naye nga ekisinga okuba nga ekyamaanyi nti kubeera ku mulamwa kubeera nga tuli focused era mangu ddala njagala okugenda ku nsonga yo yombuuzizza kuba yagala okutangaazemu okutuwa zaffe ezibadde zitambula ez'ekibiina kya National Unity Platform. President waffe nga bw'abadde azikuliddemu ng'atambula buli wamu tutambudde mu Western Uganda twasookera mu kabuga mu Kalamatendo akatiiriika amata n'omubisi embalala nte n'omuzigo omuganda twatuuka nga wawunya amata gokka nga wawomerera walinga mubisi gwa njuki embalala mama awo gyatandikira okumanya kyoyogedde kituufu twatuuka ku nte era enkuba neetonyera ku nte kwennyini emikisa gyennyini blessings President ofulawo okujjayo muto what tonde ekisooka yakona ku President ate buli obutonotono bwe yagamba enamugongo batugamba twayiwayo mazzi ati simanyi oba n'embalala twagayiwa mu bbanga nenamugongo bwe kyali nga bituddewo ne President nga atudde wano bw'ati twagenda okulaba nga olwamala okwongera erinnya lye bwe n'embalaga tandika tuwa nga kitegeeza Katonda yali ablessings entuwa eyo was blessed from Mbalala era twafuna omukisa gw'amaanyi nnyo Embalala era singa mbadde mmanyi olunyankole nandibadde nbyogera naye namba ajja binnyambako olubye yabyogera nafunayo byonna nafuna buli wamu nafuna abakazi bana oba omukisa agezaako wakiri twabakiira mwebale nnyo tubaagala nnyo era mwatukola bulungi nnyo abantu b'Embalala abantu bankole okutwaliza awamu mwatukola bulungi nnyo yatwaniriza Vice President waffe yatwaniriza bulungi nnyo era nakola embeera in organization ennyo tuwa yaffe nebeera blessed netandika n'emikisa egy'amaanyi ate n'abaana b'Embalala kubanga Mwami Museveni yali asitudde amagye gonna nga gali eyo gali ku duty call agali mu uniform poliisi ali mu uniform n'abatali eyo nno gitwasanga n'ekisajja ekyali kyagala okutta President mu ddabo kabiri nga kitadde pisto mu mmotoka yali drone omusajja n'amanya twagafuna ate nga mukozi omu ku buleegi ezimu twabiteeka naye awo okiraba kati tuwanjinyumya bulungi nnyo bwebityo mwe byali kuba nali wali eri ku kido nga bulijjo so mu mbeera eyo ekisajja ekyo abaana ne bakitangira obutakola kavuyo na violence kuba baali batuteekamu abasajja ng'abo ng'ekisajja ng'ekyo okulaba nga bakola embeera ng'ebyo nenoowulira
enanga ng'alepeka nti ate kati abo babeera batya nga muli bangi bwe mutyo omuntu ng'ali omugwadde mutamukolako mwami enanga nangira muli. So embalala bwetu bwe yali ne tuyingira mu kisaawe ky'essomero awo wakati mu kibuga abaana b'embalala. Waliwo omukyala bwe walaba omukulu eyafukamira mu maaso gaye nga ambuulira ebizibu ebiri bane muli yose ne mujja wano tetulina bujjanjabi amalwaliro naye ng'ayogera Bunyankole ne ngamba abantu interpret okugamba ffe twalowooza honalebo mwabali mu palamenti twalowooza nti osanga ffe bannayuganda tulina kye tutalaba ekiri mu western nga tumanyi bo bali bulungi naye bwe twatuukayo honalebo ennyanyiriza gye batwaniza nga twagala tuve nayo baalabanga mwabazze okubanunula okubatwala so nga ate ffe twalinga eno nga tumanyi abali eri bali mu mata honalebo awo erinnya erisokotangaliza eddala ku bantu bambi abamu abakyawa baganda baffe aba western nga bagamba babalowoozesa nti bo bali bulungi oba nga batulowoozesa nti Museveni bo mwami Museveni yabakola bulungi netuli bubi. Mwami Museveni bw'atyo bw'awuddisa eggwanga lyaffe lino n'awuddisa abantu baffe kyova olaba ye ekyokulwanyisa namba moja kyakozesa bw'ati kulaba ng'abantu okumanya kwabwe kubeera kuki kutono. So mu mbeera eyo abantu b'embalala nga bw'olaba nti oba nga Western Uganda yonna alina okutwaliza awamu nti yateekawo ekintu nga ne mu palamenti yennyini nga be basingamu abaka abangi Western Uganda n'akikola mu mbeera bw'ekyo ng'abanga agamba nti bo abali waadinze era bo abakoze eki abatasudde naye ng'ate bw'otuuka ku ground ng'ojja kwewuunya nga teri service nayo nga byebimu nga bwe biri mu busoga kuba Museveni agenda n'alangira abasoga obwavu naye ng'ate ye kennyini yabataddemu naye kati neeri ng'ate obwavu obuli mu busoga nga neeri bukola ki gyebulire nga bw'ogenda mu malwaliro temuli ddagala nga bwe kiri mu Buganda wano nga bwe kiri mu mambuka mu Northern Uganda nga bwe kiri nawana Emityana we tuli ti bwe tusaawa zino bututambula mutuyingira eddwaliro eryo erya Emityana hospital eddagala temuli equipments temuli abasawo bali mu mbeera enzibu ennyo bali mu mbeera mbi otunuulira bwe basula wokawukawuka nga ne embalala gye twali wakati mu mbalala city twogera ku city nemukozi city kuba mbalala ekwata namba 2 mu city oba ku Kampala mbalala ekwata namba meka 2 naye njya bagijjawo dda wakiraba nga te yali industry yalina okubeera industrial city. So mu mbeera eyo nti abakyala abo era bakutukira ne babikugamba bulungi nnyo mu Lunyankole era abantu nga babitegeera bulungi nnyo ne babiraba bulungi nnyo. So nti Mr. President okugenda embalala nti yateekawo kitooki ekinene amulisize eddala mbalala yonna ne tujanjuluza n'abantu abali batagitegeera ne bagitegeera n'abo mu mambuka abali babeera balowooza naffe abali wano mu central abeera balowooza nti embalala buli kimu kiri mukya kiri mbalala era bayogera bunyo nagamba eno abagagga batono omugagga omu yabakozesa Abanyankole nga kumpi nga 100 omu bwati abala bonna nga baddube nga bo abatadde mu buddu bebeera ku zifaamu beera ku kine mulaba amanimiro amanene ennyo naye nga bambi Abanyankole abasinga balimu bakozi mu nnimiro ezo nga si bannannyini yagamba nti waliyo akakunzi k'abantu n'eri gyekiri nga bwe kiri wano mu Buganda nga bwe kiri mu Busoga tebusoga abagagga naye nga batono nnyo bwe ate era nga bali mu famire ya mwami Museveni n'eri bwe kiri ne wano mu Kampala bwe kiri mu North mwe kiri ne mu East mwe kiri. Honorable bwe twatunuulidde kuba member of parliament twatunuulidde ku babaka muli 5+ ababaka 207 baba mu West ekitegeeza buli kyalo kirina omubaka eri buli muluka bulina eba constituency kati nga yalowooza nti nno solution y'Abannayuganda enakuyita mu parliament kati bo balowooza bakuwa omubaka wa parliament oba olina omubaka wa parliament beera balowooza nti ebyammwe biwedde kumbe ne parliament terina mulamwa terina makulu bateeka obuteesinga kifaananyi kulumirako bantu naye ne mubeera eyo nga temuli powerless ng'amaanyi gali mu famire ya mwami Museveni naye kennyini oba kitegeera. So mu mbeera eyo mwami Museveni engeri gyakozeemu ebintu bye nti ye alowoozesa abantu nti solution y'eggwanga lino Uganda bannabyabufuzi. Honorable wetutunuulira tuwa zino n'abantu abangi ababadde bajja okuwuliriza ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kitegeeza ki eri National Unity Platform?
Okusookera ddala ku tour engeri zitambuddemu n'omulamu omukulu oba bwe zitambulamu era nga bukyatambula okusinzira ku phase 1 nga bwetambuddemu kyentegeeza nti okusinzira ku phase 1 nga bwetambudde nti n'omulamwa gwaffe omukulu gwakuzuukusa bannayuganda era omulamu ogwo ndabye nga guvuddeyo bulungi nnyo kuba ekituufu kiri nti bannayuganda tubadde twebase tubadde twabivaako oba ng'abakyabiriko tebamanyi kiddako nga buli omu abuuza yenyonta gyetwalaba abantu ennyonta y'amaanyi nnyo era okujja kw'omukulembeze waffe okujja kwa pulezidenti waffe kwazuukusa bwe kiba kiswa kyabuuka ne kifuluka n'ebyana ne bikola kibivaayo kyekyali embalala bwe twavaayo ne tukiraba efooti bwe twavaayo ne kitulaba ekasese bwe twavaayo ne tukiraba ekabaale eno gye kasese gye twagala n'okwongera okwebaliriza mmwe abakulu pulezidenti waffe ne sekuritale jeno nammwe ababaka abakoze omulimu miliyoni 10 ne muzitwalayo ku lw'obusinga okwetegekera obusinga abeerwenzeruulu jambo sana ate ne baganda baffe aba pulezidenti SG n'olukiiko lwonna lwonna olukulembera aba national unity platform miliyoni 10 ze mweyama mwazeeyama pulezidenti yazeeyama mu kutalaaga then nagamba nti ajja kukwatagana nammwe muzireyizinge mufune miliyoni 10 eggulu zaatuuse ne risiti twazitaddeyo nga ennaku z'omwezi ndowooza 10 oba 4 ennaku z'omwezi ndowooza nga 4 ogwe 10 omusinga ayingira lwenzulu ne pulezidenti gyali ne makwa tetubeerere pulezidenti bw'abaayo namunswa bw'aba enkuyege zisigala eno ate nga zikolayo kale batulinde awo nno nange wenjagala okwebaliza president ennyo ennyo nnyini ddala okulaba nti ye wadde mwami Museveni ye asosola era abakunju tabafiirako ddala naye ye president waffe afiira ddala ku mawanga gonna mu Uganda era ekyokulabirako kye yakoze ng'ali kyeyakoze okusindika ssente ezo okuyambako amadda ga omusinga okuba ng'agenda mu bwakabaka buba mu buki wali nnyano Charles so kyebaza nnyo tukyebaliza ddala era eyo yennyini bwe twavaayo kasese ne tulumba ekabaale mu bakiga omukiga wamulaba omukiga ate bw'asalawo abasazewo abakiga tebaliiba omukiga bw'akugamba ekintu aba akitegeeza omukiga bw'avaayo n'akugamba nti nkwagala aba akwagala era ekyo bwe kiba era kyalamba nti sikwagala bw'akugamba nti takwagala n'okumulabako tumulabako tebakiina abakiga bakubuulirirawo ate ffe we tugiramu enjogera enfu mbu bali aluga nti wabula bo baba straight okwogera kwabwe bali very honest bakubuulirirawo era kye batulagira ddala ekyo kyennyini ekituufu ekijjirayo ddala ekifaananyi ky'omukiga yennyini era ne batulagwa omukwano gw'amaanyi baalaga pulezidenti omukwano gw'amaanyi nnyo era bali bataddewo embeera ey'okulaba nga ebyo yennyini gye bali baagala okulaba nga era batera pulezidenti bali baagala kumutira ebyo era ne baswala twatimalira ku woofiisi buli wamu era okulaba nga ebyokulinda ba pulezidenti waffe bibeera biki bakiise ez'amazzi bakoze bitya n'abaana ne balaga nti ebidongo byaffe ne babiwamba ne bakola biki nga tebaagala tubalabise ate nga bwe baagala okukolera effujjo lyabwe baali bakoze mu Arua bwe baatuyisa mu mbeera eyo era baali baagala okubiddamu ewa yonera kumbi gye tutambudde speech pulezidenti zeyayogerera mu western zina we zifaananira ku za Buganda oba ku za Eastern oba ku za Northern oba buli wamu yayogererayo bikwata ku bo ng'omulamu we guli kuzuukusa bannayuganda era buli paati gy'ogendamu abantu boolina okubazuukusa according ku nsonga ezo ezibakwatako bo mu kitundu kyabwe era woba olina okuba ng'okwata wali eri wennyini ewali ekinyusi era bwe twali embalala twakota ku nsonga ezo nyini eziruma abanyankole era bwe twagenda mu fort ne tugenda ku nsonga eziruma abatoolo era bwe twavaayo ne tugenda e Kaswese era kyogala twakona ku nsonga ezisinga oluma abakunjo abalwenzululu era kyogala abantu baba bafa omusinga
twazikonako bulungi nnyo era kyobalaba nti ne support eyo president waffe gyeyeyama ku lwa national unity platform ate nebanga yatuusiddwayo era kyetuva okwogera kwa luno okwebaza SG wamu okutuusa obubaka bwa president oba ekibiina kyaffe ffenna wamu. So mu mbeera eyo message ya president yakonanga ku nsonga ezaffectinga abantu abali mu kitundu ekyo kuba ye aliwo nga representation y'abantu. Awo wenyini honorable president yagenda nga buli area awayo speech okusinziira ku biruma abantu b'omu kitundu ekyo. Lwaki speech ye Luweero yafuuka ensonga buli omu n'agyogerako? Ebigambo byayawukana oba lwakuba nti bino byali bibakuba nnyo? Mu area zonna mu ggwanga lino Uganda buli emu ena part gyezannya mu by'obukulembeze bw'eggwanga lino n'eri omuntu yenna abaaliko ku bukulembeze. Ti bw'olaba mu boote bwe babeererako baamini babeererako bakulembeze ab'enjawulo nti area zapuleyinga loolu zaabwe ez'enjawulo okuleeta abakulembeze abaabaawo. Kati Luweero ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe ekisinga obunene kireese ebizibu byonna bye tulina mu ggwanga ekizibu kyava Luweero. Ekizibu kyava eyo Luweero triangle n'emityana eno mweri mu Luweero triangle Munu mweri Kyankwanzi mweri Kiboga mweri ye Luweero triangle. Naye ate Luweero nga yo ekinyusi kiri wali we twagendera ddala n'obuwanga bw'abantu bajjajjaffe abaana baffe batte ebiseera ebyo nga tunakulowooza tunakuzaalibwa bukyaliyo era nga bwe yabyogerako ti gye buli n'alipresentinga n'embeera gye bulimu sawa ya leero ti they have never gotten a decent burial up to this time. So ekyo kyennyini bwekikoonako ng'abantu bakirabako bulungi nnyo bwe Museveni ayagala balyogereko era essawa yayo n'okwata kamera eyo n'ogende wali obuwango mwe Museveni takukkiriza kuvaawo bampedde takukkiriza kuvaawo nkutte ebizibiti emyaka 4 tebabuziikanga era wetuddaga Luweero tugenda wali wennyini wali obuwango obwo bwetwagera kiri kati awo simanyi bwe naayogera ku olwo lwennyini kirabika mukijja okuggwa ku buwangwa wennyini ku buwangwa awo wasingira ddala okutya kubanga abo they paid the biggest price okujja kwe mu buyinza kuba yakozesa baana baffe yakozesa bajjajjaffe yakozesa bamaama baffe yakozesa bataata baffe. So kyokolbolaba okutya okwo okwavaayo bwe kutyo kubanga pulezidenti waffe yakonera ddala ku nsonga kubanga ekizibu ky'eggwanga lyaffe Uganda wano kye bayita diplomacy. Abantu abaagala ennyo okusiba amataali amakooti gano obakitegera singa okubaamu obuzibu ab'enfula nti bo bamanyi nnyo nnyo oluzungu balina ommo kyekizibu ky'eggwanga lino diplomacy. Olowooza Mwami Museveni atwikola ebintu si bya bulijjo naye gwe atoyagala oyiweeyise mu mbeera yaki kyekizibu kyaffe kino. Nkwegaliridde ensonga nkulu nnyo oyinza okuba nga ojogedde togisimbyeko guno giddemu obuzibu bwaffe twagala tweyise mu mbeera eya bulijjo naye nga ate Mwami Museveni tatuyisa mu mbeera etaliisa mu nsolo ate ffe twagala tweyise ng'abantu okitegeera. Kati ffe mulowooza Mwami Museveni nti ffe bwe tuba twogera eri gye muli mwagala ffe twogere with a lot of diplomacy. Simanya tusigeko akazigo twogere ebigambo ebisinga okubeera ebirungi mu mbeera gye batuyisaamu. Nze Zaake ku kyo byatukoze ku kyempiseemu gw'olowooza nti ngenda kuyita Museveni ekintu ekisinga obulungi bwe kiba kisobola okuyitaka Museveni okumuyita kigambo ekyasingira ddala okurepresentinga the evilness eri mu ye kubanga akuyisanga nsolo nze tewaliwo ngenda muyisa bulungi. Kati bo bali abantu abasinga okubanga kyekizibeera abalemeseza struggle yaffe eno okubanga eggwa be bantu balowooza nti tulina kubanga ffe naffe simanya byampolampola ensonyi bino simanya waakiriko nsobola okubeera ku mapumidiyo okwo nensobola okulaba nga ntunda bulediyo bwange obw'omu mmotoka waakiri nsobola okubeera awo naye bw'osalawo n'ogamba no badde epromotinga peji yange yadde promoting omulimu ngenda bijjawo byonna fokasinge ku struggle okitegeera ekyo kyokoze muganda wange kiba kyetaagisa
oli mukyala mugezi nnyo wandibadde olina ebintu bingi nnyo byobafokasingako n'okola ne weekolera amajaago newagamba kanditeke ki ebbali nfokasinge ku kino kyekyo kitwaga naye abantu abasinga babeera baagala nti bo babehevinge mu mbeera wakiriko nsobola okugulawo akaduuka wakiriko munnaye nsobola okugenda ku stage ya boda wakiriko nsobola munnange okukola bwe nti wakiriko nfuna kyendya wadde embeera si nnungi naye ekyo kyekisinza oleeta mukakkane ebintu byonna mubikwate bulungi embeera ejja kukyuka owuliriza abakulu nange mweyise bulungi nnyo omukulu bwayogera tibamuddamu simanya biki naye nga kyakugamba ali mu kukuvvoola oba kitegera nze ebyo byanvumisa gwe bayita anita mungu oba kitegera titugenda kujjawo otandika okufunya olugalo eri embeera gyempiseemu otandika okuvvoola gyendi ate gwolowooze nti nze ngenda kuddamu mu bulumi bwo ayagala yajjamu essanyu mu bulumi bwange amala okukukuba n'akubulira n'enkaba gy'oba okaabamu nga kuliisa gaba gatambudde oba kitegeera so kati mu mbeera ekyo embadde pointi yange gyenyagala okugjayo nti awo we batukoze eki we batutadde nti bo baagala nnyo diplomasi eyo naye ng'ekituufu kiri nti twetaaga kye bayita being radical okwogera ensonga nga bwe kiri kwogera amazima wano omuntu asobola okwogera amazima nga tena kyatidde kuba ensi singa bamukwatako ensi etabuka ye president waffe kati awo ye yali true representation of a fighter wali eruweero pulezidenti buli muntu yalikubera mu yayogerera omuntu wa wansi nali pulezidenti nga najjayo akawanga n'agamba obuwanga bw'abajjajjaffe businisa amannyo n'akyogera nga bwe kikola ki nga bwe kiri nga bwe kiri gwe kenyininyini yafiibwako omuntu ojjukira embeera ki eyo nze speech eyo nayina yagenda mu maaso era natuula wansi wende neva ne mu katebe kange nentuula wansi awo amaziga gampitamu awo wenyininyini nga bwenkaaba ate bwenseka ate bwensanyuka wali baddeko mu mbeera eyo ngaokaaba ate nga okitegeera nga it's so motivating nga kikusitula nekikunyiiza nekikaabya nekikusanya okitegeera n'oyange oyagala saawa eyo kusimbulirawo okijjayo okitegeera kubanga yayogera emitima gy'abantu yayogera abantu abalabye batya okwogera kibanganze n'ojjayo sitole zange zonna n'ozinjukiza okuva mu mbeera gye bampisamu mu togikwatako embeera gye bampisaamu mu Arua n'ojjayo embeera gye bampisizaamu mu covid n'ojjayo embeera gye batuyisizaamu mu byonna byonna bye tuyiseemu eyakitegeera abo ne bajja ne bagamba nti weekoza tebakuba nako bo bali bonna baagala naye kati tuba tulina okujjayo sitole eyo yennyini nga bwekola ki nga bweri omuntu n'agitegeera n'oyo abadde yeebase n'azisimuka kati abantu beriwe baasisimuka baavayo ne baga kuba ye yajja kuggula maaso gaffe ye abitulage ate ffe kuba ye tasobola kikola bwomu naye omusajja oyo alimu obunabbi kubanga yayogera yagamba nti kambe bagambire ddala wano bye naali bagambidde ewalala bayinza okukuŋŋaana okubibagambira ewalala kambe bagambe n'abijjayo okitegeera so tiyali yekka ate era tali yekka paka kati nti ye bw'ayogera bw'ati alimu amaloboozi mangi nnyo agamuukiriramu bonna batuusiddwako okutugumbulwa kwa Mwami Museveni abo byonna bitudde ku ye okitegeera bwe tugenda ntugamba nti no tugenze mu lumaapu luli eryoga nti kumpi abeeranga ye Ssemandwa oli okitegeera maapu kabwejogera omukadde oli yatandika lwaki oli yasooka ojjajjawo oli ekyaleeta situbagenda okuyimuka n'okubeera nti yatuuka weeri ne Museveni n'atatutegeera tuyina ennono kwe twatandikira kati essaawa zino tutandise okwambala amasuuti tutandise okuva ku nnono tulinga abaatuuka kyekiri kyoyogedde nokyokola kiri kyenyogedde nti obuzibu bw'eggwanga lino be bannabyabufuzi okusingira ddala ye bw'amala okwesimbawo kuwa abantu buntu kubagulirira bintu kukola biki bwati kubawa busente era n'abantu bataddemu endowooza eyo kuba situation eyo Mwami Museveni agitaddewo okugulira abantu era n'abantu bogende boti ne bakusaba sima tuweeyo amazzi tuweeyo soda tuweeyo meka bwe biti bwebi kati ye nga babayinga bwongobwo kati ye olumala okutuuka eri mu kifo kyatuuseemu masuuti diplomacy babakakanya mukwate bulungi era wali eri mu Parliament n'abakasa babeera mu zikanso zaabwe n'abali bonna mu bakulembeze ab'enjawulo bonna gye babeera mu maofiisi gaabwe n'abeera comfortable
nga yatuuka naye kyeyalwanirira situlagoye yafuwa mulimu ne bakansala ne ba 5 bameeya nga ne batuuka mu ofiisi zaabwe nga mulimu bateekamu n'ekifaananyi ky'omusajja oyo naye nga luli baali bamuyita nabasobola kuteekayo ekifaananyi tewali wakirina alina ekifaananyi kiriko president of Uganda muofiisi zaabwe nga tekiriiwo zigendemu n'abaffe bennyini zigendemu baafuuka comfortable nnyo era bannabyabufuzi abasinga y'ensonga lwaki tuli mu mbeera eno kuba Museveni afunamu abo abatono. Oli ku Mavu Media TV ne Owomukisa TV tuli ku mikutu gyaffe egya Facebook, tuli ne ku YouTube, oli ne ku mukutu gwaffe omulala ogwalonde transporter. Tubagala nnyo, tuli ne Honorable Zaake, tuli mu kitundu ky'Emityana, tuli mu kitundu kye, tuli ye Honorable ow'ekitundu ate abalala tubagambye nti gavana waffe Honorable ate yakulira ate bwe tudde eri ku National Unity Platform ye mukama w'abavubuka naye nze toba mukama wange nsuseewo byokola bya kivubuka binnyini ebinenkola bya kivubuka kubanga olina n'abavubuka b'osinga okubikola kati lwaki baweesa mu bakati ono ye mukama wange mu National Unity Platform omukulembeze w'abavubuka mu National Unity Platform. Akagendi omukadde waffe gye yafa yali akulira abakadde twali twagala tukiwe maapu ng'ate bali sikola by'abakadde bali by'abakadde akinzije so ono ye mukama wange Honorable awo nennyini wooli wennyini we tutunuulidde ku nsonga wennyini tovuirawo ddala twagala kwogera ku nsonga y'obusosoze yatandikira awo then ojje weetooloole ye yaviirako bwe tumaliriza okuva mu Arua nga tubimaliriza ate ne batuyimiriza naye nga batuyimiriza tubimaze oba kyali kigendererwa ky'okubiyimiriza nga babimaze nga tumaliriza bo ne babiyimiriza ne batulwandikira ebbaluwa etugamba nti tetugenda ku national tour eya phase 2 naye nga beekwasa ku kintu kya tribalism biki ebyo byonna byonna simanya twabadde bwe tuti ne tukola bwe tuti nga bw'obimanyi then bwe tujja president awo yagenze ebweru agenda kudda awo wonna tugenda kuyita bokkaawo yagenze ebweru agenda kudda tugenda nakuyitirako ku Civil Aviation Authority olwaleero n'ekisaawe tuyinza okumaliriza wano nga bakikyusizza kyo ng'ekisaawe kubanga road broker zonna kati okutuukayo bakucekinga ne bakufefeta bazijja mayiro emu ne bazijja ku mayiro 10 olwakiri ekya pulezidenti wa Uganda omulonde akomawo tusookere wali ku tribalism. Obusosoze mu ggwanga lino Uganda bugwiridde ddala kubira ddala mabega nga tuli mu mbeera ez'abaamiini ez'abobote era bannakimalira bonna bakozesa ekintu kibayita ekyokwayawulayawula mu bantu kibayita divide and rule. Era Mwai Museveni nga nakyemalira ye ebyo ebintu azze abikola kuviira ddala nga bali mu nsiko nga tanayingira nakuyingira wano nga tanaba nakuyingira nga tanaba wadde okuwamba n'okuttisa bajjajjaffe azze nga ye musosoze era obusosoze Mwai Museveni bwe kibanga waliyo ekigambo ekisobola okubanga kikyasinza okubeera ekigambo nnyo ku busosoze nze nandigambye Mwai Museveni ye ssaabasosoze mu mbeera yonna ye ateekawo embeera okubanga alowooza buli muntu alina kuba mulabe waki walunne kubanga abamanyi nti okwegatta kwaffe bw'emaanyi okweyawula kwaffe bwe bunafu bwaffe kati ye kyakola nti atuteekamu embeera eyo ffe tutandika okubanga twesosola naye ng'ate ye saabasosoze asingira ddala okubeera namba eki moja waliwo abakyogerako n'abakimpulimenti kati ye abikolera ddala bw'abikola gwe bujja n'okyogerako oba ozizza gwe omusango naye ye abikola kati kyokolaba ye abikola mu mbeera nga yefuula nti nabanga agamba nti abikwesi naye ng'ate biri mu lwatu oba kitegeera so mu mbeera eyo ye agenda kiteekawo olowooze nti kiri fine kyekiri ekya diplomasi nti byaba ayagala gwe oleme kwefuula nga tabiraba osirike olowooze nti buli kimu kiri bulungi naye ng'ate si bwekikola ki si bwe kiri so Mwai Museveni alowooza nti ffe okuba nga twagenda ne twogera buli wamu yagenda obifokasingako bwe bajja mu Buganda olwokuba wayagala okufokasinga
bali abeerabize biri abantu babeerabize gye tuyise wala okitegeera kubanga waliwo message esinga obukulu kankugire nga tugenda ku topic endala twagamba abantu bonna bonna gye tuzze tuyita message esinga obukulu nze byenjagalira ddala nze byenjagala ebyo mwenna mwenna olunaku lukeere lumu mwenna mwenna bali gye muli mutambule mujje wa Kampala musite message eyo nduuza mugiwulira mu president era agyogera nga agyogera yonna tetuba tutambulira kugera ddala nga tulimba agyogera paka wetwalibwa eruweru kati wano mu site ekibuga wekiri wenyini wetwagala okubanga tujjawo mwami ani tujjawo Museveni wali mu State House Ntebe era tuvulaga munkwate bulungi kuba nyinza osookera Ntebe awo era tuvola batulinze kubanga bw'akomawo akomerawo wa Ntebe message yagiwa tusobola kusomera baluwa mu bbaasa yalagira dda namubadde otya maapu temunyiiza bwe munkwata obubi nyinza okutandikirawa kati bw'akomawo atuukirawa civil aviation authority ab'Entebe nga muddamu mugamba nti mugenda kweteekateeka buba temusobola bakulemberamu nze ngenda kujja Entebe mbikulemberemu ab'Entebe baati basobola kukola ki ab'Entebe bwe temusobola kuorganizinga kuba Entebe yokka eweza emitwalo egiwera ddala kumpi nga 10 tujja kugenda tugatteko tufune 1 million match awo temuswale nga mulabye ab'Entebe tebaswale nga balabye Mityana eyingidde nga ab'Entebe basigadde mu nguudo kijja kuba kiswa kyetaagisa babeere nga mwe muli nnyongereza ku ntebe okitegeera kubanga mulina okugenda ne mubeere nnyongereza ku bali kati kali kenjagala okujjayo ka tribalism timanyi Museveni ayagala ayawula ebitundu biri eri ku Buganda nti bano bo bali byabwe balwanira byabwe tebalwanira byaki Uganda tayagala bali batwegatteko kubanga tetwagala obukadde n'obukadde b'Abannayuganda bujjule mu site kufe tugenda genda mu nsiko nga ye bwe yakola kutugumbula abantu tetugenda kukwata mundu nga ye bwakola waki tetunaba kukola ki tetunaba kutuukawo naye tatuforcing okutuukawo naye tetunaba kukola ki we muli tetunnatuuka wali waye bwe yakola ebyemundu byeyatalimulla teyakwata mundu naye tabakaka naye tatuforcing okutuukayo kuba ye si kyuma naye muntu nga ki nga tuyagendere ate tuli b'amaanyi okusinga ye kuba wakiri abantu batwagala naye bali tebamukola ki naye awo tutunatuukawo naye ffe twagala tugatte Bannayuganda twegatte lumu tukikole ffenna tetwagala tuve lumu maapu okere ku makya ogambe nti walwana tugwe walwana maapu sagala nkere ku makya ngambe nti nze Zaake nze yalwana era obuntu obwo bunumanya nnyo bwe nsanga abaana bewa self entitlements nti waliwo oludda wanga tutandika ebikola tebiriiyo bye bikyasinza okwolona tebiriiyo ne bw'aba yazze eggulo ne yasalawo okwenkana n'oli atandikirewo okitegeera tuba twenkana mu mbeera eyo twagala Bannayuganda bwenyi yeekwatireko kuba luno lwoya lwa mu nnyindo olujja wekka maapu ngenda ogenda kunkwata mu nnyindo oveeko akaseera akandimu era nze nina okwekwatira olina okwekwatamu okakola ki obeere omusaale gwe Munnayuganda atulaba obeere omusaale okukyusa eggwanga lye ate obeere omusaale mukugamba nange twalwana so si nti nalwana ffenna twakola ki twalwana mu mbeeremu oba endala so omulamu ogwo okuzuukusa Bannayuganda ffenna twegatte tujje tugogolewo ekizibu Mwami Museveni bw'atya ekyo kyatya ye topiki eyo ayagala bazzaayo mu kubongoota onale bwe mwasomba abantu abo abantu mwasombanga abasombe mwabajjangawo batwala eri kubanga bonna bajjulanga emmotoka mwazijjanga wanga zaali nnyingi kati ebyo byonna Mwami Museveni mu bikola ye gy'akolamu ey'ekitumbaavu yabalowooza abantu agenda badaivatinga abaze ku topiki ng'ezo abalowooza agenda kubadaivatinga abatandika kubadisikasi okitegeera abaze ku kiri so mu mbeera eyo nti ffe buli omulamu gwe tuliko okulaba nga tugatta Bannayuganda era omulimu gwe twakoze Kasese tugenda tubagamba nti byonna bye twayogera nga tuli Kasese tubitegeeza era tubigoberera era netuddayo netusobola okufollowinga up kiki kyetwayogera Kasese kyonna kugatta ye Mwami Museveni ayawula Museveni ayawule
nga Kyagulanyi akola ki bwagatta kuba tuli National Unity Platform, then people power amaanyi g'abantu okwegatta kwa Uganda. National Unity Platform kitegeeza okwegatta kwa mawanga ag'enjawulo. National Unity platform. Then we mala okwegatta ne mukozesa amaanyi ga people. Kiri kye tugenze tukola nti ebintu bino tutuyogera bwogezi mu bigambo. Kuba bangi abaira baga Zaake mukoma kwogera bwogezi. Kiri ekibadde mu tuwa tubadde tuli mu action. Phase 1 ebadde etuukiriza bitukola ki etwogera nga tugenda tumobilizinga abantu bali eri okulemberwamu mobilizer waffe omukulu chairman Nyanzi ne secretary etiyo nayo nga tukuliwa mukama waffe secretary general David Lewis Lubongoya nga tugamba nti abantu bano bonna tugenda tubamobilizinga tubazuukusa beegatte wamu batera olunaku lumu nga bwolaba abantu nga bagenda Namugongo batera kumakya ne batambula ate batuuka era bajja mu kibuga okitegeera kati bwebanga batambula ku lw'eddiini ate ku lw'eggwanga lyabwe olaba abantu batambula okuva e Mombasa ne bava e Kenya okitaba ne bava e Rwanda nga lwaki abantu be Arua tebatambula okuva Arua wano nga Arua ngwali eri Bishop Odama we yali akuliddemu Namugongo batambula okuvaayo Abakalamojja bajja abantu b'eggulu bajja Abaluwa bajja paka Namugongo kubigere yes kubigere Uganda bakawulidde bw'oba tekawulidde ojja kaddayo okaliplaying ku Media TV ne ku Omukisa TV okitegeera kati mwali Museveni okuleetawo tribalism okuteekawo embeera y'obusosoze n'okuleeta kitopiki ekyo ayagala kiri eri kyetwataddewo tukiveeko tutandika tulekerawo discussinga abantu okweteekateeka abantu balina okutandika okweteekateeka basitookinga emmere abantu balina okuŋŋanya ebidomola byabwe eby'amazzi abantu balina okunoonya emiwogo esaawa zino enkuba etonnya basimbe emiwogo emimonde emisole bikulirawo kuba akasaya akakazigizigi katuuka kakonkona essaawa yonna yonna kikola ki kyalaka kijjomanyi kinyaga bitono message mugifunye bannange topic ene kigireso tayagala kiri kikole ki kiyiike tayagala kijjewo bwekiti ayagala abagundi abaaliwo basigale aliwo ab'eggulu basigale eggulu abasuga basigale ebusuga abagundi abagisu basigale ewaabwe buli wamu buli ggwanga lisigale ewaabwe abanyankole basigale eri abakonjo basigale eri netumanya nti guno mulimu gwaki gwa ggwanga mbeera ya ggwanga mujje kale ekigambo kijja obulungi nnyo ggwanga mujje ggwanga mujje wa e Kampala tugogolewo saabasosoze saababisi kugogola Kampala tusosola naye nga ne maama afumba ewaffe babi itungo weeri atuddirira nubyaniri weeri nsoose eno nenyambuka eri nezirero kwegamba onoonya nga nakulira ebyokulonda byaffe luli tetwamwogerako walukamba nakuli abakyala ye n'abagala Museveni ayagala akuze mu kitopiki ekyo nze sikyagalirako ddala kidisikasinga nze nga Zaake nze ekyo kitopiki sayagala kidisikasinga kuba njagala disikasinga eggwanga mujje yensolotinga ebyo tatana yemalawo obusosozi obwo gwe gyonookoma okubanga buli kimu bakimanyi naye tulina kudisikasinga solutioni ggwanga mujjeko Museveni abantu bategeka akawunga tuweeyo yes kyovola bayagala agistopinge kati wali eri yabadde phase 1 ateddako phase 2 action pact oli ku action pact ne Omukisa TV twagala tulumbe tuwa zonna zonna nga tuwulira ebitulika nga tukola biki mwami Museveni alabisibeddera tumwambule naako munda akayiro tumukajjenyi. Phase 1 yali awareness, phase 2 action pact. Hey kanzu ndio mapu otide atali nakatego kuma action pact wagambe siku okulenda ndi wansi w'abavubuka ndi muvubuka nkola byabaki
nataddeyo post eggulo nziggulo nasooseyo ku kisaawe nga manyajja nentuula abafaananyi bakalabe nenkomawo kati oŋŋambye kati kyengenda okukola ŋŋenda kuddayo akawunga mbadde ninayo katono ŋŋenda kukasitookinga era bonna byonna abagenda okujja mu ttuwa yonna olina okasitoolaba nga pulezidenti waffe alangiridde bw'ati nti wano nga bw'alangiridde nti aha Entebbe gitugenda abintu bimutandike emwogo mu gisonde mugire ebintu ebyenjawulo tutambule paka kubanga yabagamba nti abanaalemera mu bitanda bajja basikayo eziwanu yabadde esisimula buli muntu waali yasisimuse phase 2 action pact abakadde mutukoze mutya fe bakabwejumbira mutukoze mutya abakadde tujja bassa ku migongo tutuule kwata omugogobagende namugongoloza bavubuka bebadde batambula abakadde fe tusinze okulamaga mission kulamaga mu city omukisa tugusanga mu Kampala naye okimanyi nti emikisa giri ebiri okuva Entebbe State House weeri ne mu kibuga wakati State House weeri tulaba nti bwonna bwe tuva eno okitegeera kati mu mbeera eyo awo nyini kyoli mu kwogera ekya phase 2 poliisi we yaviirayo negamba nti mbiyimiriza Kasigazi yavaayo n'agamba nti nze mbiyimiriza teekamu yayimirira ati twalimanya naye mbiyimiriza ekintu ekyo mugenda kikola mutya talina maanyi kwogera ebyo byonna byayogera era ensonga lwaki abantu banyinya bali beebuuza lwaki ate twayitawo ate ekibiina kitibadde kyetaagisa ki ne batamanya nti ate people power gwe mulamwa era ye strategy yaffe naye ate eno yemmotoka ekibiina yemmotoka mutukola ki ntutambulira nti tuweezewo tezaali zisobodde kubeerawo nga tetulina tteeka litukoze eki kuba ffe tugoberera amateeka remember ffe we are law abiding citizens kati mu mbeera eyo tuba tulina okugoberera amateeka nti emmotoka yaffe eryawo ng'eyingirayo kubanga mu ssemateeka ebibiina by'obufuzi bikirizibwa okukola tuwaza ate nga tewali na tteeka ligaana muntu kunona muntu wo ku kisaawe oba okiraba kati kyova olaba nti no bateekawo ebintu ng'ebyo batandika okugira kati kyova olaba balese nekiregulation kiri kyobadde oŋŋambako ekyaaviation kati y'abachina kati be bali awo balongeddeyo simanyi lwaki bwe yamaliriza shop ye mu California ekintu ekyo ate we bakifulumiriza bwe twamalira bomu nezitandika awo nyine wetubadde netudda yagenda mu America bomu nezitopinga kyeka abakiziba bomu yagenda nabo mu America bonale bomu zaasirika zo zaalaga lwakuba yakyanguyidde ate kyenyi tubadde tukiddeko era oba mukisa bomu zaasirika ziyinza okutandika okukomawo olwaleero beeta kubanga n'ekipapula kya civil authority nakyo tukirabyeko zaalaga wa zo bomu awo no teweewuunya nga bomu tuzze mu ziro lwati Entebbe ziyinza okubuuka so ye oli Museveni bamuyita Mr. Diversion ye mwami kuwugula saabawuguzi wakamu wamanya ameka twakatandika sibala ali buli kimu saababbi saabafere saababiki kuba buli kimu akikola naye Museveni talina kyatukozesa abantu akutta abakazi alabutuza abantu atugumudde buli kimu akikoze buli kimu akiri buli kigambo kyowulira nga kyakisinza okubeera ekibi mu ggwanga lino kimuyite nze buli kimu nkimuyita kubanga nze essaawa ya leero nze gula wano maapu ne mulambo gutambula sikyalina kyenneeguya mu nze wabeera nze nafadda second chance n'ogenda mu third n'eyitawo oba kitegeera nze kyokola abantu b'emitanda bagamba nti nze obulamu bwange bulinga kapa amagumba nze nafadda kyokola nze buli kyenjogera kiri abaavaako edda kati mu mbeera eyo mwami Museveni nze muyita buli kimu kyasinza okulaba nga kuba tulina okumunyiiza paka obikole byonna biggweyo tutuggyeko bulungi nnyo era kyokolaba nze nsanyuka nnyo buli pulezidenti waffe wabeera ebweru eyo kubanga n'abayisaamu eggaali amaanyi g'ekisajja kino ki Museveni gakyasinze kubeera eyo be bakyasinze omufandinga emundu ezitukubaza abasajja abo
sente zakozesa okugula abantu baffe n'okubabuzaabuza n'okubajja ku mulamwa ziveeyo zonna ziveeyo kuba buli kamu mu Uganda yakatunda dda so yali tuli mu mabanja omwana n'omwana n'omuzukulu bagenda sasula mabanja ago kati okola baffe twagala president buli wagenda ebyo yakikola bulungi nnyo atakule buli wamu era akikoze buli kimu tulabe nga buli kasente bakasala teri kujja Mwami Museveni nabo tulya tizino sente bazisaze nze ngeno nsanyuka ngamba Mwami Museveni tulina okukunyiza buli kimu ogenda okubaako kyokola ng'oli yala nga naffe bwotutadde mu yala nga bwosizza abantu baffe obwavu agenda okugira alwaleero nti kali akabantu babagamba nti newanakubadde waakiri ndi mu kukola kino waakiri nsobola okuteeka ogenda ku stage n'enkola waakiri nsobola okugulawo edduuka lyange kuba Mwami Museveni gye bakoma okuba nga bamumma ssente abazungu abo nti naawe naffe abadde bagamba waakiri abasobola okugulawo zi ofiisi zino abasobola okugulawo amaduuka abasobola okugulawo bikikuba tikyasobola kugulawo abadde ayagala okuzuuka okugenda esimanyi obeeko wootapa otandika okweyirya kuba bannayuganda beeyirya bweyirya kiba kyakola mmere ya leero beeyirya bweyirya yeeyita omugagga talina byakola naye ali muloosi kati mu mbeera eyo omuntu obeere nga obadde olowooza waakiri ng'olina kosetuuka bosetusi olwane nga ne fiye kuvuddemu kuba ekiri wakati waffe kigenda okutiisa abantu baffe ne mu fezi kyo kiyinza okutiisa abantu baffe okukola kye balina okukola kutya newankubadde nsimanya waakiriko ng'akaduuka kange kati wali eri simanya biki ebintu bwe bito kasita biggwawo omuntu okufa ebalinga abantu ate katagenda kufunamu Abaganda banyuze ekimala okujja e Kampala okugogola kiri ekiriwo bannayuganda tubolaba buli kiseera tulina okulaba nga tubategeeza nga tubazuukusa buli lunaku kuba olwaleero abo nabanga ategedde ng'enkya bamuteeka bulazambi kati gwe mulimu gwe tuliko kyokola omulimu tegulina kukoma kyokola omulimu tegulina guwala budde tulina gukola lwalaabasoda bakyalanga anywa soda buli lunaku tulina okuba nga tukola nga tusensitizinga abantu baffe nga tubabuulira nga tubabuusa kubanga nti bo buli kiseera Mwami Museveni yatuteekamu mu mbeera nga tulinga baana bato tuli baakujjukiza buli kiseera bane nga tuli baakujjukiza buli kiseera nti mu mbeera eno olwaleero nti bannayuganda buli kiseera era babawugula ne babaza ku kino ne babaza ku kiri ne bagira bwe bati kati kyobola nti fe omulimu gwaffe kubabuuliranga mazima kubabuuliranga kituufu kyobolaba pulezidenti waffe ekyatukoze bulungi nnyo era n'atukulemberamu bulungi nnyo nti buli kiseera abeera bibagamba straight to their face kino kiri kino paka wetunanyigira ddala ku mbeera esemberayo ddala tuli banyiivu naye tetunanyiiga kimala tuli banyiivu nnyo tuli bakoowu nnyo naye tukyalina okulaba nga tukoowera ddala nga tunyiigira ddala nga tukolera ddala buli kimu nga tukikolera ddala paka ku mbeera eri kiva ne Mwami Museveni tulina okumunyiriza ddala paka mu mbeera okulaba ng'akola byonna bisembayo kubanga byakola ebisembayo ate byo bimukola ki byebimujja kubasula y'abannakimalira yemu mu mbeera bwetyo yennyini honayo mulina omukisa nti kumpi buli mubaka wa National Unity Platform okwetololwa wano alina ambulance mu kintu kino kyogamba ekyogogola ekibuga ogamba ambulance sinkulu nnyo mu kaseera zonna bazina okuvaayo obaza abannabyabufuzi basiza abannabyabufuzi obaza amalwaliro obaza bukiriniki obaza abantu sekinoomu obaza ki buli kimu kigenda kuba kivaayo buviiri essaawa eri bwetuuka n'abaana bagundi bano ab'ebitongole ebiri ebyamawanga amagatte eza UN eza gundi zino waliwo ebitongole bino ebikola first aid zonna zikola ki zivaayo ba USAID Red Cross bonna bakola ki bava kyekola kyokka tetulina kunyiiga bunyiizi ne tulumba ne tusalawo abavubuka ennaku zino beetaniddemu diversion bubaka ki busobola okubawo babuukira twogera ku kino nga baleeta kino waba waliwo kino nga bagoberera kino bubaka ki bwoyinza okuwa abavubuka following any diversion oba abantu abakolera nnyo ku mitimbagano bubaka ki bwoyinza okubawa nti bannange kino bwe kiba bweki kubanga buli wetukogenda ku diversion ne tukipostinga tuba ng'ababalabisa ate tuba tubapromotinga ize obubaka bwe nina eri abavubuka bannange nti diversion zo tezigenda kukoma diversion zo tezigenda kuvaawo buli kiseera zigenda kuba nga
zibeerawo naye ffe kyetulina okukola abatononya abakitegedde tudetectinge diversions ezo tusomese bannaffe tubabuulire gwategedde babula kozesa peejiyo obuulire abantu ekituufu oba osobodde genda ku Instagram gendayo oba osobodde genda ku Twitter gendayo oba osobodde genda ku TikTok okole ekyo olabe nga obuulire abantu amazima nga bw'okitegedde n'omulala abuulire abalala gwategedde gwalina okuwulira abalala nti gwe ebiseera ebisinga musajja omugezi yagamba nti ensi tebonaabona lwabo abakola ebisooka bikolobera bokka wabula ensi ebonaabona olwabo abagezi abategera ekituufu ne bakisirikira era oba n'obuvunaanyizibwa mu ggulu ne mu maaso ga Katonda okumanya ekituufu n'okisirikira ensi ebonaabona ku lulwo gwe munnanga alaba mu media TV ng'omanya ekituufu n'okisirikira kyekyo kyennyini the world is suffering because of the people who know the truth and decide to keep quiet naye bw'oba otegedde amazima gaveeyo ganjule ogugere totya omanye abantu baffe ebiseera ebisinga abantu balimu okutekkiririzaamu ate naddala nga abavubuka obeeraawo nga tokkiririza tewekkiririzaamu noga kinaaba nzenga kino kyemmanyi ndaba kituufu naye munnaye ngenda kubyogera atya naabitandika ntya n'otekkirizamu n'ogaana nekimanya kiba noga nze nno nakirowoozaako nze nno nakiraba mu kusooka kitutuukako nnyo ffenna noga nno ensonga eno nno munnaye nakirowoozaako nno nenzirika nendowooza nti kirabika ndi mukyamu kati awo nno bwe tuba tulina okuzukukira byogere nga bwe biri. You're the master of your phone. Post what you want. Let nobody decide for you. Gwe wetegerere kola kyokola. President wa Fadya tugamba tuli bantu bakulu teri agenda kukutegerera wetegerere. Tuli bantu bakulu teri agenda kukusalirawo weesalirewo. Tuli bantu bakulu teri agenda bikkolera byekolere. Kitegedde honalero tulina kiwamba abantu kyakisiriikiridde muganda waffe ow'Erwenzururu ng'ate Western Prince Bwambaale yawambibwa wiiki kati eweze tamanyikiddwa waali. Tulina baganda baffe abali mu makomera lisiti yafulumye y'abaana 33 bo bali mu kooti y'amagye bawozesebwa kooti y'amagye tebanatandika na kuwozesebwa kooti y'amagye mwe muli ne muganda waffe omukyalo omu Olivia Rutaaya. Parliament nga bw'otunuulira Parliament mwe mutudde nga ku side y'opposition kale eya option mwe nga bwe mugiyita aba National Unity Platform bwe twabadde twetololwa nga twogera ne ku bakulu abamu era abakulembeze nga ggwe baatugambye nti amateeka tegakyaliwo ne bwe wabula mulina okugabeerako nga ambuleera okutwaliza okusobola okugyayo abaana bano. Parliament eyinza kukola kiki okusobola okulaba nti at least eteekawo embeera abaganda bafaaba okuyimbulwa n'okubeera nti kiwamba abantu kino kisobola kukomekkerezebwa kitya kubanga naawe oli omu ku bavictimu abawambibwamu. Okusookera ddala Museveni kino kyali mu ky'okuwamba muganda waffe oyo Western Prince ali mu kuddamu kukola ebintu bye yali akola buli pulezidenti waffe waavaayo okuzuukusa abantu buli waavaayo okuteekawo omuliro gw'amaanyi kulaba nga abantu bava mu tulo addamu abeebasooli ye atandika kubateeka mu fiya kutya kati okukwatibwa n'okuwambibwa kwa muganda waffe oyo okulaba nga baamuwambye Bwambaale kiri ekivudde mu tuwazi kyali mu kukola era n'abalala gye bali kubanga ffe tufunako omu gwe tumanyi naye nga balala 10 be tutamanyi bawambiddwa. Ffe tufunako omu gwe babeera bakola ki bamanyi okitegeera kati nga Parliament nga bwe nagaye mu kusooka nti eriwo nga kifaananyi pulezidenti waffe agiyita talk show terina makulu wadde n'akatono kati kyobola abagenda mu Museveni abayagala nnyo Museveni mpaka bonna bana abagenda mubeere nga bali mu bya diplomasi bya talk show kati abayagala batuukeyo era babyogereko boogezaawo bikoki bikomaawo gwe abireesenga bwe biri gweoboziza omusango gwa naggomola njukira bulungi nnyo
bwe navaayo okwogera ku nsonga mu ngeri gyensinga nze okubyogeramu nze kuba ebintu byange nze saagala kubyogeza mirembe saagala ku bintu byakwogeza mu mbeera ya tubiteeka mu mbeera ya bulijjo nze bwe mbaayo nga ndeesa ensonga mba njagala ndirete nga njibulira kuva ku lo nga njiva ku mutima saagala kujja nsigeko akazigo you know this and mba njagala ndikugambe with the actions njikugambe naawe ogifeeling nti ekintu kye bayitamu si kirungi kuba oli gwe tolowooza ati no bwambale gyali Western Prince tulowooza nti no bali mumuwa ice cream tulowooza nti no bali mu kumuyisa mu mbeera nnungi nnyo nze buli wempulira omuntu yena alina wambiddwa mba ntandika kujjukirawo nze bye bampisaamu twabula abajjukira mu mbeera gye bamuyisaamu kati singa olwaliro nkuwa omukisa n'ogasajja ago agali mu gavumenti eno mu bukyama ng'olina omukisa ogubagamba ebintu ebyo are you going to be humble ogenda kweyisa mu mbeera eri diplomatic simanya ate olwokuba munnange ndiswabula ate munnange am coming from a humble family mami wange mama gundi munnange akuze munnange bamuwa ekitiibwa bamurespektinga nnyo nange omwana bwe bazadde kati nalabika ntya nga mbyogedde bwetyo naye nga ojjukiramu obulumi buli eri kati bwotuuka wali batukyabijjukira ebyo simanya background wanawaaca background osooka n'ogiteeka ebbali bali oba kitaba nti nze olwaleero Zaake nze gwolaba wano mu palamenti eyo nze yandibadde akyasinza okubeera omu ku bantu abakyasinza okubeera hambo omuntu abakyasinza okulaba nga tebeefiirayo abatayagala kumanya kubanga ekisookera ddala kinze ndi toto walo nze famire gye nvaamu erina buli kimu nandibadde ndi mu bizimbe ndi mu bikalina byaffe eyo ndi mu biki nandibadde mbeera ku zibiiki nandibadde mbeera bweru nga okitegeera naye nina omutima ogwo lwekyo kyempisiddwamu naawe oyagala mutandika ekyo oba okitegeera kyempisiddwamu ekyo kinsingira biri byonna ebirala kubanga mmanyi ekiddako nze bwe masola solvinga kino kijja kubeera ku mwana wange ne ku muzukulu w'omuzukulu n'abantu abaki abalala kuba ngamba olaba Zaake empisiddwa mu mbeera eno oba okitegeera so mu mbeera eyo nti palamenti yo sitebangako solution era byogerebwa buli lunaku bayidawe mu palamenti eyo bannaffe babyogera buli lunaku era ffe abavaayo okubyogerako mu mbeera etali ya bulijjo eggwanga lwe limanya nti eryayogeddwako naye nga buli lunaku tulina abasajja abagezi mu palamenti bagamba banga bakulira ku palamenti babyogera bagezi nnyo okitegeera babyogera naye obuzibu obuliwo Mwami Museveni ye ateekamu ebisajja bye nga bisinga obungi nnyo mu palamenti eyo abakazi ab'enjawulo nga bo akwambala busuuti bugomesi buki ne babeera eyo ne babegera as if everything is normal in Uganda bw'okyogerako you're even lying olimba nze batwala kukuwa ensonga zange mu palamenti ne bagamba nti Zaake yeerunyamba mu palamenti oba kitegeera zino engalo zino ze baasala zino nkofu zolaba muno ne bagamba nti nze eyakoze eki eyeesaze okitegeera omuntu wokwata noweesaza nti oyagala kulabisa gavumenti neweesaze kale weesaze osobola okwesala wano engalo era ajja tutuusaawo kaleke n'okwetuga kati kuba abantu nnyo bakwetugaleka n'okwetuga ne wokwatira amatu gano okyuseokyusa mu mwago oyo yennyini akukolera statement enanga n'akyogera busirusiru nomubugwaga bwa Museveni naye n'akiddamu n'akyogera nogani bannange nga twasoberwa onaleba tugenda kuteekawo mbeera ki ensi bamwana yingi abatalina muwasirizi abaafiirwako abantu baabwe abaasibibwa abantu baabwe abakyala n'abaana balabika essuubi balina mu mmwe okubayamba okuteekawo embeera abaana baffe abali mu makomera okuvaayo kubanga temugenda kuteesa procedure tezijja kubaawo kati mwenga ababaka muyinza kikola mutya kubanga abaana baffe bavunda myaka 3 tebawozesebwa pulezidenti waffe nga bwazatugamba nti essuubi tuliteeka mu politician oyo gwe walonda mu kansala wo mu meeya wo mu MP wo essuubi liri mu ggwe kennyini buli wookwata
no posting ekintu ekyo because at least kekantu akatono kosobola okusookera bwekola ati bagamba uko yagala okukola ebinene omuntu yenna ayina mu nsi asinza okukola ebintu ebinene asooka nakukola obuntu obutono bw'anyooma obutono obwo bw'osooka okukola buli wokola obuntu obutono bwe buvaamu ebintu ebiki ebinene byobadde otogenda okukola kino nzakikoze naye nga mu kusooka kyokikola ki okitya kati obwo obutono bwe tuba tusookera kukola bwe bwozalawa boza nti tebukola ali eyo babukole mu bunafu bwaffe n'abali eno bakole mu bunafu bwaffe mu butiitizi bwaffe tukozese ekyo tetulinawo obunafu bwaffe tubukozese tubufuula amaanyi kubuulidde ffe people power ffe maanyi ffe tusinga obuki obungi tugatte obungi bwaffe obwo tugatte obunafu bwaffe obwo tubufuula amaanyi ebyo mwami Museveni byatya kyova olaba nti no buli wetuvaayo abaana ne boogeza amaanyi abaana ne bafula emikutu egyo ne gibeerako faya ne gibeerako omuliro beeringa batya nga bagamba abo bone ndofu abo bavuma bakola biki naye ng'ate yembeera bwekitegere tugukumire ddala mugukumire kuba mugambo okuguzunza muguzunze mugutambuze mugukyuze nomukukyuze busobola okukola lwakuba bazunza bituufu tubitambuze biriko edit nati bali babiyita mugambo babiyita propaganda babiyita biki ffe tubitambulize ddala kuba ffe tumanyige maki obudde bututwalaganya naye tusaba tufuneyo ku kaddi at least mu weeks 2 tuddemu tusomesa abantu baffe tubabuulire nga waliwo ogambye nti tulina okubazuukusa tuleme kugamba nti onale tumukyazizza olwaleero ate tumukomyewo omwaka ogujja maapunze ne bwe muŋŋamba buli wiiki kubanze njogera bya ddala nze sigenda kwogera bye mwagala kugenda kubasesa nze sigenda siri comedian ngenda kwogera ku biri mu comedy nze siri mu bigenda simanya ngenda kuwa level nze njagala njogere bya ddala ebyo byakwata ku mutima n'abana banvira ebituufu naye ne babikolamu buntu nze mba njagala njogere ekyo ekikuwa solution nkujje ku kiri kyebakudivatinzeeko kyebakulowooza nti no we wali solution nkuteeke ku kituufu kyolina okuba nga okola ki okole nti ffe banayafuzi tukole ebyo tusobola okukola ki okukola naye essubi limwe kubeera nga liri eyo nti ffe nga bannayuganda abasinga obungi bannayuganda mwe nga nange mwene nga nammwe mwe muli buli omu akola ako akatono kasobola okuba nga akola ki akole tujja kulaba nga baganda baffe bavuddeyo ekitasiza pulezidenti waffe mulowooza aliwo okubanga mupulezidenti waffe mulamu olowooza aliwo at the mass of parliament aliwo at the mass of Museveni no at the mass of this government etamwagala olowooza bagala abeere nga mulamu olowooza bamwagala okubanga mulamu aliwo ku masse y'abantu akatonamu kookola noyakatoba obuntu bwe batono bakola bw'ensonga lwaki pulezidenti waffe mulamu kuba bamugezeza mu mirundi emingi nnyo nze wena ne pulezidenti ejjinja essasi lyayita wakati waffe esaawa namba nafrizinga sitamu kubitegeera esaawa namba lyayita wano maapu oli mulamu ebyo byokola era olunaku lwogenda okukera ku makya maapu n'ogamba nti ovudde ku Mapu Media TV it's going to be the beginning of your day ekyo kikugambye nkulamira ng'obaoli kwe kufaako bw'otafa mu mubiri gw'okuguziika ojja kufa emotionally obeere ng'oli awo ng'ogenda weeyogeza wekka ng'okuba mayinja bantu ojja kufuuka mulamu wetukyategeera ekinkuumye nga ndi mulamu eyo n'ekikuumye pulezidenti nga mulamu bantu olweyo byakola ekikuumye Zaake n'akomawo emirundi ritaani nga bw'ogenda mu kukoma bw'okomawo oli kati mu kukoma obaza mirundi emeka n'oko pressure y'abantu kaliro people power era ekigenda otwala mwami Museveni bantu people power maanyi gabaki lwetwajja era ekigenda okujjayo Western Prince muganda waffe bwambale maanyi g'abantu akalira postinga post buli wamu Western Prince atasobola kukola posti wakiri commentinga bikomentinge butitekayo byotasobola sharinga si byokka era ekizindala kitambuza ku kyalo kitambuze bwobanga ye lodge olina bwobanga gwe tugirina nga imaaniyo ntono pulezidenti waffe azabyogera wakiri genda ku Facebook kwotya bw'oba wakiri byonna byonna obite wakiri funa kifeeka akawunti nzakugambye kifune kitambulize bwoba weetya bwobanga owulira otidde nnyo nga bwe imaaniyo ntono nnyo nga nnafu nnyo wagifunayo kafeeka zifune mani mu birina nange mbirina
kati ngenda kubakweka bilina tubitambuze n'obutambulize enoga n'okikolera eka n'enteeka wali mu linnya lyange neno nyiga bwenti buli side yonna yonna tumutegereyo apps zonna tuziwambe zonna era abaana bakikoze nga tebalikuwa nakulagira ko bino byenjogera oludde abaana babikola babirimu kati wano ku kisensitizinga babikolere eddala tubitambulize eddala tubikolere eddala tubyongeremu amaanyi kuba oludde amaanyi oludde weegali tubibatamye tulina okutuuka ku kiseera ng'abantu balina okudduka ku mitimbagano okwo nga balina okuviirako dda bajjeyo ebifaananyi by'abaana abasibe babitambuze babiteekeko buli kigambo kyonna mutaginge amawanga poliisi mugitagingiremu ogundi pulezidenti waffe ali omu bwati wadde ye yasinga following naye naawe mubolowooza nti noli munafu mu butono bwe ate gwe naawe singa tokola ekyo gobere okwongera ku kya pulezidenti akoze ate pulezidenti abana baki namaanyi ne buli wateekayo naawe n'oyongerezaawo n'oteekayo zigundi nga tulaba bakola ki nga baguwulira omuliro nga bakawulira kyova olaba Facebook paka kati teriiko mu Uganda teriiko era abaana bagibypassinga kuyita ku VPN era ajja kutuuka ku kiseera abaana kuba beetanidde nnyo TikTok olaba njagala nnyo mugulewo TikTok no matter what is sending a video message tube nayo kuba message passing ono abaana basinga gye babeera kubanga basinga VPN zifuula ddala okubeera expensive kati obola abaana banyonyonyo ku TikTok eyo nayo tugendeyo message passingibwe on abaana bajja kubanga abaana gye basinga okubeera baki abangi esawa ya leero kuba gere Facebook gye bagigala kati abantu bali eri okusinga gye badda kati nazo zirive zino zinotuuka nga nazo ziri eyo nga map media page weeri ku TikTok negigulawo nebere active goza watandika ne following eno gyolina ku map media kati ne ku TikTok wekina okubeera kuba abaana kati bagera badde eyo TikTok tujja map mulinde so yembeera eyo etwatutambuliramu naye nga webalina okujja emikyana sombula webale nnyo mikyana mugirabye kitukakatako nga tannamaliriza ka closing remark kubumu ku buli closing remark president akomawo namugamba abantu president akomawo abantu b'Entebe muzambale abantu b'Entebe mubitegeke abantu b'Entebe mubikole oba atugambye oba tatugambye tutubikole tubikolere ddala naye singa mwetya naffe tugenda kuzambala naffe tujja ab'emityana tuli wala naye mwe muli ki muli Ntebe naye bwe mugaana naffe tujja kujja tukole ki tubikole bwe mugaana tujja kukola enteekateeka endala tubyetegekere tujjire waffe naffe twesiga waakiri saabategesi waffe secretary general waffe saabategesi awo tetumwesiga bwe mugaana tujja mmuleeta netugenda munekyala Nyanzi Saabakunze akole ki akunge so mu mbeera eyo kitukakatako okulaba nga pulezidenti waffe tukubikola byonna ne tubimalayo ne tunyiiza abayaayo zate kagaddeewo tera kumundi tukagala kagala tosooka kagala sooka otekeko gundi awo tukulozinga light yesimu load shedding ebyo byebizibu amasanyalaze gavuddeko naye nga kyonna kyekiri yes obadde mulabi mulungi olunaku olwayo tubadde ne Honorable Zaake tukujjukiza nti olunaku olwokusatu tulina omusajja envagubaggu bw'oyogera ku Nakaseke kyosooka okusaako essira omusajja Lutamaguzi Semakula otugenda okubeera naye olunaku olwokusatu wekumire ku Ow'Omukisa TV ne Map Media TV following banene ku YouTube gye tuli subscribing Map Media channel following Map Media channel ogisharing Brenda Transporter ye producer waffe gwe tubeera naye ate naye ali live so osobola oyitirayo ku page ye naye n'omufollowing tomwerabira tulina Honorable Lutamaguzi Semakula ku lunaku olwokusatu essaawa tuzigenda zibagamba mubadde mugamba ebigambo byange bajjako amasannyalaze g'emityana amasannyalaze gagenze ebigambo kubanga bwekoze ka closing remark n'okyogera amasannyalaze ne gakola ki so ababaddeko mukirabye light ekyuse lwa masannyalaze ebigambo ebyo naye ng'ate bino tuba tetubipiinize mu masannyalaze nti gaveeko nabyo biveeko tekinologi twamugonjoola Honorable siibula abantu
Njagala okwebaza ennyo nnyini ddala abadde batulaba abadde batugoberera mwongere okugoberera National Unity Platform mwongere okugoberera President waffe mwongere okugoberera Map Media TV ate era mwongere okugoberera Swabula ow'omukisa ate ne page yakagulawo ow'omukisa TV yakagulawo mugilaikinge mugifollowinge mukomentinge muteeke buli kimu mubitambuze Facebook si yajjajjawo tambuza message tukagaddewo obadde ne Map Media kabwejumbira akakyeche oba muyite map omubaka Zaake Francis Butebi Mitiana municipality bwatyo obubaka bwabutuwadde bwatyo ebigambo bwabitugambye nti okwaniriza president mateeka kuba tekimenya amateeka kiri mu constitution ya Uganda twali amenya teko kwaniriza omuntu gwayagala ate ne phase 2 eri mu mateeka kubanga president ya Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine alina ekibiina kya National Unity Platform ate ekibiina kikola emirimu egikiweereddwa mu mateeka ga Uganda okukolebwa nolwekyo phase 2 egenda mu maaso era egenda kulangirirwa very soon ng'omukulembeze akomyewo era emitandike okukola emirimu gyakyo egy'ekibiina nga bwe girina okukolebwa. Kale agambye nti abaana b'Entebe mwetegeke omukulembeze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine musobole okumwaniriza mu kitundu kyammwe eky'Entebe ate nga twetaaga 1 million match n'abalala okubana abalabira ne bagamba eri bamwaniriza naffe twangwe twanirize president olwo kireke kinyume zidde okunywa. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kutugobereranga Omukama Katonda nsaba bakuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo mweraba.